Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mazina gye gatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero waliwo abakyala abadde bambuuza ku ddagala basobola okwefunza nga bannakawere nga bakamala okuzaala oba eddagala lya Nakawere nga yagala okwezzaawo. Kati Nakawere eddagala ly'olina okukozesa ng'oyagala okwefunza Lirino. Funa ekibwankula tokiteeke mu seffuliya, ofune kamunye omuteeke mu seffuliya, ofune essere omuteeke mu seffuliya, ofune muko weewumbeko naye omuteeke mu seffuliya, ofune mukasa omuteeke mu seffuliya. Kati ku bino byonna njagala ofuneko bikoola. Ekibwankula tafuna bikoola byokka, ne kamunye funa bikoola, n'essere funa bikoola, ne muko weewumbeko era naye funako tukoola wamu ne mukasa funako tukoola. Kati bw'omala obifuna teeka mu seffuliya, teekamu amazzi bifumbe bijje bulungi nnyo. Bwe bimala okujja nkusaba obeere nga weevumbavumba wansi, kye bayita okwenyiga. Obeere nga weenyigaanyiga mpola wansi, kugamba nga wezzaawo tukiyita okwewumbawumbako. Kirungi nnyo obeere nga weevumbavumba nga weenyigaanyiga bukyala bwo mpola nga weenyiga. Olina kukikozesa nga mulimu ekibuguumirize mu mazzi ago, kijja kukola bulungi nnyo ng'amazzi ago oba ng'eddagala eryo lirimu ekibuguumirize kitonotono. Beera nga weenyiga, obeera wejjanjaba, oba olinayo amabwa ng'ofunyeyo otubwa, ssere oyo aba ajja kuyamba bulungi nnyo n'ekibwankulata wamu ne kamunye biba bijja kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo. Beera nga weenyiga wenna mu mbataanya monna beera ng'onyigamu ne ku bukyalo bwennyini beera ng'obunyiga. Kigenda kuyamba amagumba okubeera nga gakomawo bulungi nnyo singa onaaba ng'okozesezza eddagala eryo lye nkugambye ku nsonga eyo gwe Nakawere. Kati w'omala okukola ekintu ekyo nga weevumbyevumby bulungi nnyo, nkusaba ofuba okulaba ng'oyoolamu amazzi gokka, obeere ng'ogatawaaza nga bw'ogayingiza. Kigenda kuyamba bulungi nnyo okubeera nga weenyizenyize kungulu ate ne munda n'oyingizaayo amazzi. Kigenda kuleetera okubeera ng'ofunda mpola. Nabagamba nti eyo enkola ey'okwefunza nga musonseka ebintu munda, mbasaba mugidiibye si nnungi, ebaleetera obuzibu obw'amaanyi bwe mutalabirawo. Si kirungi kubeera nti woba oyagala okwefunza nti oddire ebikoola obiyenga obisonseke munda, si kirungi. Mbasaba mukidiibye ekintu ekyo. Amazzi gennyini ago singa obeera obikoze bulungi n'okola ng'eddagala nga linoze bulungi n'otawaaza amazzi ago ng'ogatawaaza ogayingiza munda, gaba gajja kukukolera ekyo kyennyini ky'oyagala eky'okwefunza bulungi. Ng'ojja sikola amazzi ng'eddagala linoge bulungi nnyo, obeera ojja kufunda bulungi nnyo. Gwe ky'olina okukola olunaku olina okufuba okulaba ng'onaaba emirundi egiwererako ddala. Kitegedde? Bw'otyo nkusaba okole bw'otyo, kigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo gwe Nakawere. Sooka okole bw'otyo, beera nga onaaba amazzi ago ganaabe nga bw'ogayingiza munda, eno nga weenyiga kungulu bulungi, okwezza bulungi nnyo. Kigenda kuyamba okufunda, kigenda kuyamba okuddawo bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okwefunza. Gwe Nakawere yabadde abuuza eddagala eryo ligenda kuyamba, olina kufumba lifumbe n'obeera nga weenyigaanyiga, kwegamba obeere ng'oddawo bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza. Bwe kityo bwe kirimu ebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gye gatako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.